إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ku nabbi waffe omulungi ayitibwa Isa Yesu Kristo. Nga onaku lero nsaba mukkirize tubeere nga tulaba abaffe Yesu yali afaanana atya. Yesu yali afaanana atya. Naye ekibuuzo ekyo tetusobola kukiddamu okuggyako nga waliwo yamulaba agenda otutubuulira afaanana atya. Kuba firimu ze bakola n'ebifaananyi bye tulaba tasobola kubeera nga y'oyo, kuba ku mulembe gwe tekwalingawo kamera yadde ebifaananyi tebyalingawo. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala ekisooka yamutonda, yatonda Yesu. Katonda yatonda Yesu kitegeeza atubuulidde bwafaanana aba yesoose entuufu kwegamba bwe bukakafu obutuufu, kuba Allah yalaba ye yatonda. Of course Allah yatonda Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah yatonda Yesu n'atonda n'abantu bonna abalala, ne Nabbi Muhammad era Allah yamutonda. Ekirala ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye yalaba ku Yesu. Nabbi yagenda mu ggulu sallallahu alayhi wasallam ng'akyali mulamu n'alaba Yesu, era naye yatubuulira Yesu afaanana atya, kuba Yesu yali ali mu ggulu, nakati wetwogerera Yesu ali mu ggulu, era Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagendayo n'amulaba ng'obujulizi bwonna butulaga. Era ne Allah yatunyumiza nti Allah yakola ki? Yasitula Yesu n'amutwala mu ggulu. Allah nga watugamba mu Qur'an nti bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah yamusitula n'amutwala mu ggulu. Naam, ekisooka Yesu yali muntu. Allah atugamba nti inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah atugamba mu tteeka eryo mu Qur'an nti mazima ekifaananyi kya Yesu maaso ga Allah kiringa ekya Adam, kuba Allah yatonda Adam ng'amugya mu ttaka n'agamba nti beera n'abeera. Allah agamba bugambi beera n'abeera, Adam ng'amukoze eki? Mu ttaka. Kati ne Yesu naye Allah yamugya mu kikyala kyokka n'agamba nti beera nekikola ki? N'abeera. Tuba nti era Maryam bwe yali agenda okuzaala Yesu, Allah yamuwa obubaka. Allah yassa Jibril, malayika ayitibwa Jibril, nassa obubaka ku Maryam obumulaga nti agenda kukola ki? Ng'omugamba nti agenda kuzaala. Neyeewuunya n'agamba nti qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah atubuulira mu tteeka eyo mu suratu Ali Imran mu Qur'an. Allah atugamba nti atunyumiza ekyaffe kya Maryam bwe yafunamu olubuto, yabeera nti oluvannyuma lw'okufuna obubaka nti agenda kuzaala Yesu, yabuuza malayika ng'agamba nti mulezi wange Allah, ngenda kufuna nti omwana ng'ate sibeera nkona musajja yenna. Allah na Jibril malayika n'amugamba nti Allah bw'atyo bw'akola ki? Allah bw'atyo bw'atonda. Bw'ayagala okukola ekintu kyonna agamba bugambi beera nekikola ki? Nekibeera. Nawe kityo Allah yatonda Yesu ng'amugye mu kikyala kyokka nga tamugye mu kisajja. Aya endala etulaga nti era Yesu muntu, si Katonda. Allah agamba nti mal masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulani at-ta'am. Allah atugamba nti mazima Yesu, mal masihu ibn Maryam illa rasul, Yesu talina kyali okujjako okuba nti mubaka, talina kyali kirala okujjako nti ate mwana wa Katonda, nti ate Katonda. Nedda, kyali Yesu nti mubaka wa Allah. Era qad khalat min qablihi ar-rusul, waliwo ababaka abamusookawo nga Musa, Ibrahim n'abalala.
kati naye yali mubaka. Allah n'atulaga n'atugamba nti era yalina maama we nga mukyala wa mazima Maryam. Allah n'atugamba nti kaana yakulani at-ta'am, Yesu ne maama we bali emmere, yani baafunanga obwetaavu obw'okulya. Kitegeeza baali bantu. Yesu teyali nti Katonda oba ki, wabula yali muntu, naye ng'ekimwawula ku bantu nti yali mubaka. Allah yamusituma eri abaana ba Isirayiri abeere ng'abagamba basinze Allah, si kusinza Yesu ye, wabula kubajja ku bye baali basinza, abasinza amasanamu, amayinja, ebibumbe n'ebiki, ng'abajja ku ebyo byonna abagamba musinze Allah yekka. Kakati Yesu n'abanga bwatu bwafaanana, yali muntu ng'abantu abalala. Katunulire omubaka amwogerako ki sallallahu alayhi wasallam, kuba tulabye nti omubaka yalaba ku Yesu. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamutwala muki mu ggulu, mu Isra wal Mi'raj, kyafa ekyo. Allah yamutwala mu ggulu Muhammad alayhi salatu wassalam nga mulamu, nga tannaba kufa. N'alaba Yesu naye mulamu, ate Yesu teyafa. Mbaka alayhi salatu wassalam ye kati yafa, naye Yesu mulamu paka kati tannaba kufa. Era gyali muki mu ggulu. Mbaka yali nga tannafa yagendako mu ggulu, Allah yamulambuza eggulu. Mu bye yalabayo bannabbi bangi, nga mu bo mwalimu Yesu. Era omubaka atunyumiza Yesu engeri gye yamulabamu gy'afaananamu. Yagamba nti sahaba atunyumiza ati Abu Huraira atugamba nti atubuulira ebigambo bya nabbi. Waliwo omugoberezi wa nabbi ayitibwa Abu Huraira atugamba nti nabbi yagamba nti walaqaitu Isa fana'atahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala rab'atun ahmar ka'annama kharaja min dimas aw ay hammam. Atugamba nti nabbi agamba nti nasisinkana Yesu, Nabi Muhammad agamba nti nasisinkana Yesu. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ali mutunyumiza nti agamba nasisinkana Yesu mu ggulu. Nga Yesu afaanana atya, nga rab'atun, nga musajja wa kigero, si muwanvu nnyo ate si mumpi nnyo, nga musajja wa kigero mu saizi ye y'obuwanvu, nga si muwanvu nnyo ate nga si mumpi nnyo, ali wakati awo. Nga ahmar, nga mweru, kugamba yali obweru bwe bulinga obulimu olwa red bwatyo. Ka'annama kharaja min dimas, ng'alinga wotunulira enviiri ze olw'okutukula kwazo, ng'alinga ava mu kinaabiro, olw'okutukula n'okutembagana kwazo nga abanga avudde mu kinaabiro, enviiri ze engeri gye zaali zifaananamu. Era omubaka atugamba mu hadithi endala, omubaka era atugamba nga ayogera ku Yesu, agamba fa amma Isa fa ahmarun ja'dun aridu sadr, nti Yesu fa ahmar, mweru, kugamba era nga twalabye nti obweru obulinga obulimu obwa red, mweru, ja'dun aridu sadr, era nga arid as-sadr, nga ekifuba kye kiri kigazi, ng'ekifuba kye kigazi Yesu alayhi salam. Kwegamba byebino ebimu ku bitendo bya Yesu, engeri gye yali afaananamu. Ekitegeeza nti Yesu muntu, si Katonda ate si mwana wa Katonda, kuba Katonda tazaala nga yatugamba mu Qur'an nti lam yalid wa lam yulad, Allah tazaala ate teyazaalibwa. Nabwe kityo bino ebimu ku bitendo bya Yesu, engeri gye yali afaananamu. Hadha wallahu a'la wa a'lam.